manyi busobora okucha kumacha ngaluzi heno Kampala MP ate alina buzibu ki ekisooka muyivu ku bibozi byebyo byonna ekisooka muyivu yamugundi ono gwe bamakadi Namulindo yamubuuziza ono Luzi Namulindo akigwa bamakadi Flavia bamu makadi ku listi taliiko wereke lisezo okufuluma nga yaliko mamanzi yamubuuziza atya anabuuzi bote bogenda kolera bana Kampala bote bogenda kunoonya akalulu mu Kampala nga oli awo neri kikyaleeta obuzibu ndi mu kukanoonya era essaawa zino noonya akalulu mumpa akalulu nze MP we Kampala addako kakati nze kyemmanyi ffenna tuli wano naye ffenna twakulira mu bifo ebyaki ebyenjawulo nze kati bw'otuuka ewa ssenga wange we nakulira kuba nakula n'abaana be abaana bange twawukana era abaana ba ssenga wange tobasuubira kukola byenkola ki byokola ne byendimu tebabimanyi tebabisobola ate nga kitaabwe gwe nayigirako bassenga nga yali musajja munnabyabufuzi ate eri antama Hajji Abdul Nuru Kayiga yali musajja munnabyabufuzi ate eri ki ntama naye nga naye ate mu famire yaabwe era naye yalimyo nga yoyo gwayambadde famire ngera naye byakola bibye nga ki nga ye muntu kati bodde waffe wa tata wange Elias Kalyesuula Sempala Saalongo ekiwangula Bugerere nange nze ndi byange naye enjawulo eriyo ewaffe ewa tata wange abaana abawala ffe tulimu ebyobufuzi abalenzi bali ffe twogera bali mu birala twogera era mukulu wange yafa yali yeesimbyewo eyo nina baba wange Nabbosa Madina Nabbosa yaliko ne mungule navuganya paka ku lasti Madina Nabbosa kungule ffe abawala tuli boogezi tuli kati Flavia Namulindwa tasuubira Luzzi kunoonya akalunga ye bw'alowooza ye nga bw'agenda kanoonyamu kitegeera buli muntu alina nekyaye enkola ye ey'ebiki ey'ebintu nga ye bw'abiraba kati buli muntu aba n'ekintu kye yagambye mbu abantu oluseke balukakkanya bajja ddukakkanya bannabyabufuzi naye nga ku kyo ku bannabyabufuzi olwo kwe tutambulidde empisa arrogance gye mukozesa mu kusaba akalulu n'okwogera eri abalonzi bammwe abamu ebakosa naye nga tebakoze eki ebakosa mu kyama affectinga mu kyama nga tebategedde ate ne affectinga nnyo abalonzi abanoonyi b'obululu kagamba ebakosa mu butamanya kati omunoonyi wo ow'akalulu aye nemukosa nnyo kuba ye ebigambo ebingi gwe babikola ki anti alina okutereeza bino omukutu kwetuli tweyanzige mwena bekumira ku mukutu guno kyakabiri Tronaz Media amanya Tronaz mwongere okuseyaringa okukomentinga ate musubscribinge baleme kuwa video ogiyiteko obuisinga atagirabe kona musubscribinga kona mukade osobole kubanga buli kimu kyetukola okiteekayo okifuna ofune notification ne oleme kubeera nga bataddeyo kaji yenga sinake naalabye kaleeta naye gwe buli bw'obanga okonye mwaka akadde video omuntu omanya nti baataddeyo kano kankalabe kawongereyo sharing abantu nga 10 20 ekintu kitambule
tuyingiddewo nate ne mukyala Nalujja Anifa Jajja Fangoni bakongeddeko erinnya munnange mubagambe kati linywere Jajja Fangoni. Balabi baffe abalungi linywere Jajja Fangoni mbo babadde babulwako jjajja maama bamulina ne badde babulwako jjajja kati linywere Nalongo gyali Nalongo wa Fangoni gyali kati nga babulako jjajja kati Jajja Fangoni waali wendi ndowooza tokyabuuza gwe mwena mwana wa Fangoni Soldier Fangoni Forest simanyi baani mwenna Fangoni mafia kama abasaasire jajja mwe wuno yatusaasira dda. That's why we are there. We are who I am. I'm me whom I am. Ye Fangoni tuli ekyo kye tuli. Muli mutya gye tuli mugamba mutya eyo tuli bulungi mbalaba muli bulala musanze n'okuyimba ennyimba ez'omuntu zagamba nti naye banna luno bulijjo gyeruli ng'ate gyeruli buuza omulabi wa Tronas Media. Mulabi waffe omulungi kulamusizaako nenkwebaza emirimu gy'okola nensanyuka nnyo era nenkusiima ebyo by'otukoledde okusubscribinga n'okusharinga kyakabi nnyo. Mwebale tufuula ekyo mwebale tuwabula nakugoberera bye twogera abalwazizza mbasaasiddeko naye mbakubiriza kimu nti genda mu ddwaliro ng'obudde bukyali ate goberera amateeka g'abasawo nga bwe baba bakugambye. Abasanyuse sanyukira wamu nammwe naye essanyu oligendereranga olumu bwe lisukka lyonooneka aliwa wasanyuse toyitawo baako ekipimo wogamba nti essanyu lyange ndikomya wano so n'okunyiga kwange nako nkukomya ki wano kubanga okwenakuwaza si kulungi ate n'okujanjawaza si kubi naye waliwo kukola ki okukoma kati nze ndaba abanjagala ne benjagala balina ekizibu kimu tebantegeera sirina kajanja ze sitijja okwagala okwanga nsemberere nnyo yakutegalaga kazi oyo bambi ayagala gundi oba ayagala kino ba sirina kajanja kati olumu bampi toba kitwegguba toli alwawo okuntegeera mu bintu ebyo naye nga beera kye biri kuba kweteekerateekera nsi gye tuba tuwangaaliramu teriyo okusanyukaako gwe kuyisa obubi eriyo okunakuwalako gwe kusanyusa kali onna bw'oba olina limiti yo weebikomya omuntu alwawo okutegeera embeera gy'okola ki gy'olimu oba musanyufu oba yanyiize kali ebisinga ebisinga babiraba obikoze nga biwedde kuba tebakutegeera kati ekyo kyonna weeteeka mu gundi ey'obutategeerwa nnyo kuba gye bakomye tutegeere nnyo gye bakomye tusangulizaako ettoomi kuba akumanyi nnyo abamu yeefuula mbu akumanyi nnyo naye nga takumanyi naye nti aba ayagala oyogera kutegeera olwo kati omuntu waba takutegeera akusojja n'akusojja paka lwatandika okukugyamu ebiki ebigambo kati lwakugyamu ebigambo aba atandika okukutegeera. Mukulikeeyo mwenna ababadde mu nominations nammwe ne tubasaasira abalemereddwa okubanga munominatingibwa netunenya n'abo abatutte ebipapula nga si bituufu ku nominations naye nga yabitwala ate teyabasooka bitunulamu waliwo yatutte receipt ku nominations nga yajjidde mu package yonna package yabaddemu mulabi waffe wa Tronas Media kyova olaba nti Uganda olwaleero efuuse ensi ya comedy ne mulonda n'omuntu atagenda kukola ki omuntu oyo eyatutte receipt
sijja muga ntategeera ategeera nekibadde akola akimanyi kubanga okufuna risiiti eyalina empapula ze yasengeka obulungi ze yalina gye yasooka okutwala mu isi ne bazitunulamu oba mu pate ye oba kuba basinga nze ndaba bagenda okwesimba bayitira wali ku division nga baliwo abazitunulamu ne basasula ne batwala ewa Giso nga basooka zitunulamu ne bamukonyako sitampu n'agenda mu banka n'akola n'asasula n'agenda mu kkooti nemukonerako ki kyagamba eyo yonna emitendera tebatunira papula batunira lisiiti oli resiiti yaleesemu nga bwe nandijja wano nendeeta resiiti ya Nalujja kyokka nga Nalujja ayinawo yeesimbyeko ate kati ebyo byonna biddayo eri mukulu bya Mukama so electoral commission mukulu bya Mukama ze nabagamba wano omuntu bwakuwanga entebe n'ogituula mulwana nnyo okuyisa eyaliwo kubanga bw'otakikola ogenda kulemererwa toli togenda mutuuka yadde omwenkana aye tosobola muyisa kitegeeza ogenda kwonoona n'oli bye yaleka obyonone buki onoonye Haji Kasujja Aziz Haji Kiggundu yali Kiggundu omulala abaddeko awo abaddaani Reveranda Sisita Father abaddaani ono ne Kiggundu waliwo awawaddewo kaawo oyo bantu twamwerabira mangu naye simanyi lwaki buli lwotakola kintu kisigala mu matu g'abantu ne mu maaso gaabwe biseera ebisinga ovaawo nga teri akujjukira kubanga nze nzijukira Haji Kiggundu ne Haji Kasujja Aziz naliko omukozi wa isi mu kulondesa nga nkola era bino bapanga babbye obululu oyuza buna kati ng'omubuuza ka ballot paper kalimu ka booklet kalimu obululu 5 gw'otiikinga oyina 10 wano aka5 kaweddewo otegeera kye ggamba kubanga bawo baagenti abakuuma obuki obululu ka booklet kooteka ku mmeeza kabamu ballot 50 5 kagwawo kati aka5 nga guwana abalozi muri Jesa wakatiikinga 10 bulazeewa tokisobola tekiriiyo ebateekawo bayuza 6 bayuza 8 balimba okuleka nga mugamba nti noona akakuuma gwawadde ono agenti w'okukuumira naye mubbi oba yakuliddemu olukakango nga yakuliddemu oluki olukwe kubanga bakajjako ng'alaba tiwali watiikinzeko 3 kati 4 kati 20 kati mukama wange bya Mukama nze gani naliko omukozi wa isi akalulu kesiryerabira kali akakinanda kugamba akajjukira nali muto naye kano nalondesa by election omwami wange ng'afudde Israel Kibirige Sebunya by election twalondesa twakeeranga 11 nga tuliwe tugenda okulondesa box nezikola ki nezijja naye ng'abantu bakeerawo box zijja we bali ntandika okulondesa tubayita tubala mulaba butaba tuwadde buli mu booklet sweziti wano bampadde 10 buli omu n'amanya nga bikoze eki zituuse ne tusumulula tumala okusumulula waliwo omwana mulezi yali ayogera ziwera ssaawa 2 tutandika okuba nga tutandika okulondesa atandika okucommunicatinga ku masimu adeployinga ayita bajje betutamanya naye oluvannyuma ku ssaawa 4 sigokwera 5 ng'ayogedde kati abalabi baffe abalungi abantu baffe ba politician sometimes battisa abantu ebintu ebitaliimu omwana mulenzi oli bamujja Jjinja najja kuma akalulu ekazo muganzi lwazza naye nga bamuwadde erinnya
Nalujja Hanifa gwafa mubbi wa kalulu ng'era yabamugambye w'omulabirako mumukole ki mumukube kati be yali akubira okujja nga bagamba sinnamulaba naye ng'ayogerera wenkola ki wendi ndowooza bamugamba abuuze waali bamulage Nalujja yaani we yali wange nga we yazze okukuuma anyumya agamba bagambye omukazi Nalujja abba akalulu kyokka twagala mwetegereza mutekeko abaana abamukola ki abamukuuma tulina omulyawo tulina omunyoola tulina kati bonna abaaliwo ba presiding officers ba polling assistants ne bamutunuulira nga nze gwanyumiza anoonya Nalujja anyumiza Nalujja yali anyumiza Hanifa na Nalujja yali anyumiza isi Electoral Commission yali anyumiza Hanifa yali anyumiza isi nga bw'anoonya Nalujja ayuza obululu 8 ayuza obululu 6 era bamugambye bwe ziwera ssaawa 6 bakolewo akacyankalano bawambe byonna balage Nalujja bamukutabba obululu kati bamala obinyumiza bwe yamala okubinyumya be namugaye wakedde nno wabula senga wamulabye edda yaliwa katono naseka nimuga agenda obuuze ku box erikwaza aliwo box 8 n'agenda kweri n'abuuza mukyala Nalujja kati bali bamanyi obwedda ali nange wano ne bamulaga kunda zonna bwe zaggwayo adda n'agamba naye buli gwe mbuuza Nalujja tamukola ki tamumanyi tamundaga ne mbuuza ne ba officers obabuuzizza n'agenda n'abuuza ba officers baga no we are not of this side for us we don't know that area naffe tuze kukola bukozi nadda n'agamba n'okuntama bintami ne wano twali tutandika namuga abayuza bumeka bonna bali abaana babawadde instructions nti ye kati wane wange obwedda nze nsoma nga gw'oyuza kati nze njuze gw'osome natandika okusoma nayuzayo nga basanaga leeta gwe soma nze njuze naye nga baba ayuza nange nkakola ki ocekinga kubanga bali bamaze okuyiwa leeta abantu baba bajja mukono wabategedde kati nga buli gwe nsoma mutunulamu ne mugamba gwani begenaga ye gwe nga wetegereza nyo ne mugamba nti abamu sibamanyi siba mu kitundu kino oli wa mu kitundu kino kunzeyi gwoli waawa ne muganze Nalujja obwedda gw'obuuza yasuulawo byonna n'atambula n'agenda n'ayimiriranga wali n'agamba nfudde nze n'aŋŋamba kiki ne mugaba obwedda obuuza Nalujja yenze onfunye Nalujja ne mugaba naye komawo tofaayo tuula tukole njagala akatabo kano aka5 kaggwewo nga wano tulina abantu 6 tulabe binaataalinga nti nedda ne mugamba oyinza okwiza opapula buli obubuku lwe tuleetedde obulimu obululu 1000 ne buggwawo nga muli gyesa mwakatiikingamu abantu 5 tekisoboka nedda nuga lwaki musomyeko era Yesu agenda okwera omusanvu nga byamutamye edda bivudde nako nga ze mukukwana kulya bamuwadde n'agamba bano batubuzaabuza batukyayisa abantu bandeese baŋŋamba tukukube oli mubbi waki wa bululu kati singa teyasooka kwogerera wendi olaba bandinkubidde obwereere ne bateeka ne mu makamera nti ono abadde abba obuki obululu tubirabye ebibaddewo bingi nze nalaba mukulu bwanika ng'abali mu kamera mu kizimbe era ng'oli bamukubye mu kamera ne poliisi tebatikinga obululu batikinga baasi ng'era oli asigadde akola ki oyo abazza olongo manyi nti mbadde nziba bankute nensigala nga ntiikinga baprotectionist nti ezimu bazikola kwategeera ne ŋŋamba nti noono akikoze mu ssiru kwata kitegedde ye n'akikubira mu ki
Nungaro. Baba kuteneze sinza chikiriza. Tunazi go chikiriza. Tuantwe kwese tubba. Ateka tikamera nigene. Tuekanga tochi. Netusigarawo. Netusigarange atukola omulimu ogwo. Gwo kiraba gye kiri. Tekisoboka. Akalulu ako okumanya nkajjukira kaba kawedde. Omukyala Regina bakitte nakaza aloopa. Bamubbi akaki. Akalulu. Akalulu. Kati lwacha kumacha ng'olya ngamba yenkya. Mukera nnyo saawa 11. Tulina gye tulaga. Twakeera tugenda kwesanga ffenna nga twali tulondesa. Nga tututte ku polling station eyo gye naliko. Omwami omusijja mwogera mu kamera wano ali mukazi omuganzirwa zzeeyo. Abeerere eyo. Nga yagenda y'omu kubawo tuba Regina bakitte. Alumiza nti akalulu ako kaalimu emivuyo. Era ng'agamba bw'ati. Nze ku lunaku olwo nalina emmundu. Nagimusonga mu nze. Bantu mwako ebintu bino. Olumu ffe bwe tuva katwogere. Oli alowooza olina by'onoonya. Olina by'oyisaawo. Naye bamutwogera ggwe omulabi. Olabe. Weegendereze. Oyongere ofunemu ekyokuyiga. Obeere nga tokozesebwa. Oli ali ayaga okunkuba baali bamukozesa. Okitegeera okukozesebwa. Omwami ono omusajja mukulu yagamba akalulu nalina emmundu. Njijjayo ddi nagimusongamu. Yajja erinnya lye ndirondesezaamu. Erinnya lye walirondesezza dda? Bwe yagala okwekaayana ne musongamu emmundu. Kati ndowooza byali bizuuzumba nga omusango teguggwa ku olwo lwe batutwala mu kkooti. Ntuuka wali nga ndi mu Buganda High Court. Ogimanyi eyo eri awo waggulu. Kumpi ne CPS. Aha. Kampala Buganda Road. Ye Buganda Road? Eyo waggulu muzigo nti. Bagamba bano bwo yani nga bayimirira abana yani nga nange ngamba ngolo maguka kati bali nga baseka toka ono oli abuza mulese tamanyi kimuleteddwa nti ng'abuuza nga weewuunyiza koze simanyi kiki ekindeeseza nti tomanyi kikozesa nti ye n'anyenya omutwe. Batandika okusoma ekitutwazizza omusango ennaku z'omwezi ezo ze twalonda akalulu ako nasonga mu muntu emmundu nalondeseza mu linnya lye era obululu bwalimu obuvuyo. Nga bali bonna tebannayimbuka nze nawandikirawo omukono. Ne mugamba mukama wange annumiriza aliwa. Okubuuza bali alumiriza yafunye obuzibu tazze. Nenga kyalibadde kirungi nannumiriza ng'akola ki? Nga waali. Ko omukulu nti yogera kyojjukira ku lunaku olwo ekyakola ki? Ekyaliwo. Ne njogera eby'omulenzi oli gwe nsoose. Bwe yakuba amasimu n'ayiwa abavubuka bayitirivu. Ne mugamba naye kyenzijjukira ku olwo. Ani annumiriza ne bamwogera amannya. Ne ngamba kyenzijjukira ku olwo omwami olwo yali overall supervisor wa station ezo zonna. Owa DP. Sikakasa ti overall supervisor nali musongamu emmundu bajenti be bonna ne batavaayo. Era sikakasa ti polling station zonna kwaliko security. Police. Buli station yaliko wa police. Ate nazo zonna nga ziriko ate azikulira. Yali mukamba waabwe. Polling station ki owa police gye yateekako scenario eyo tiwaliwo incidence eno. Era baagenti boono ku DR form bakiwandikako balina we kirabikira. Mukulu n'anyenya omutwe n'akola bw'ati. Naaga olina byakyoyogerako ne muganda era kyenyongerako. Nze nali ku polling station
N to Z 1 gye naliko olw'okuba nkola mu EC omwami oyo ali A to M 2 register eyo ali ku page bweti akafaananyi kali mu kolumu bweti nava mu polling station yange nengenda mu ndala ne mulondesezaayo nenkomawo mu yange ne bagamba dam polling station gye waliko nenjibagamba nga kituufu ne DR form ze balina zeezo ne bagamba ono ogambe erinnya liri mu kino bagamba polling station bweti ne bweti n'erinnya liri ku page bweti bagenda ogibikula nga ddala kyenjogedde kyekyo n'abalondesa kweri baki mbagamba namulondesezaamuwa omusango ne gugwa bwe gutyo ne gusalibwa nga mukyala bakitete yabbibwa kalulu naye yali ateekawo ki mbeera okafiire mu bintu bitategerekeka era nze newunya bakite lwaki ampalana abasobola okumutuukako mu mutaagi nga ntegeere mukyala bakite simanyi lwaki ompalana sikimanyi nze okuwagira NRM yange mwenkaddiridde siyinza kukuba bwamalaaya mu byabufuzi kuba mu kiseera ekyo yali anzigulako otalonga wa DP najja nga wa TJ nagendako mu FDC azze kati wa Nuupo kati aba yagenzeewa yamanyi kyonna kyekiri naye omulabi wa Tronaz Media ebyo mbikuleetedde otegeere bannabyabufuzi kuyigga olumu ffe tubisirikira neza nenjogera nga nkuyisizza kungulu naye nina kyenkwewaza byazzeemu ebyobufuzi byaffe naye bagenda kukozesa otuuse obulabe ku mwana w'omuntu naye nga mbutalina musango ekitegeeza ebyobufuzi bino osobola oyingira ekkomera n'obeera eruzira nga kyabo nga tokirina tokyokikoze nakikola bannabyabufuzi bepankira sitanti baagala nnyo sympathetic votes ezo neyekolako busitanti muno muwanansana mulimu munnabyabufuzi abadde yagufuula nga ye akwata abapoliisi n'abawa ssente n'aleeta bannamawulire n'abawa ssente neyepangira akantu poliisi nejja neyefuula emukutte kamera nezikwata gwe omulabi n'ogaana ne gavumenti lwaki eyigganya bano lwaki eyigganya abaoppositioni be babyepangira abasinga be babyepangira abasinga yennyini agenda neyepangira n'akolawo kakeyosi n'ateekawo bannamawulire n'ayita n'akubira abaana n'agamba abaana bwe babeerawo kino mukwira poliisi nti ono waliwo akasasamalo poliisi nejja eyingirewo okutaasa akasasamalo kamera nezitanga bamaze okukola kye baagala ate ffe abakwata tetubuuza siku zino muziyita zimuseereeza mangu ddala gwe oba wagitaddewo dda kati ebyobufuzi bino ebintu bino oba obitambulamu nze kyo nkiwanga kyakulabirako gyendi tisinga nali sobola kuyimirira kwogera era kye nagamba wano olulala nti obukalukalu abamu abazadde tebabwagala mu baana naye nze mbwenyumirizaamu bulungi ti obukalukalu bwange buntaasizza bingi mazima ate buntuusizza ku bingi kubanga nze tonninnyirira tonywa guteeka omanye omulala yali agenze eruzira ku olwo era yandiganye era presiding officer wange byamulema okuwoza bamubuuza presiding officer who was the presiding officer kwanza nali pulling assistant 1 presiding officer kyekyaliwo as she has told said nga majulira gwe byoyogedde
songa yandibadde omunene wange ebiseera ebisinga nze gwe bawa okukola nange bamanyi munene wo gwe wafuuka omunene we era nsoose ku ddwaliro ndeseyo miitingi y'abasawo mukama wange mulesa ayogera naye ndese mugabe nemugamba empapula zo ziwa ekitiibwa nga ndi wano naawe ku ddwaliro kuba wano gwe munene wange naye bwe nkwetikka n'enkuza mu community erinze muki munene wo kati nja kuvulugirayo n'empapula zo baleme kwawula tulina Nalujja agezako okulaga embeera yonna esobola okutuukawo nga tegenderedde ate nawe togenderedde nga naawe ogiguddemu nga tobitegedde omuntu n'obeera ne bakutuusa awantu n'obeera ng'asimuse mu tulo ndi kiki oli najja ne bakolako okukuba ebikoone ne bakwata kamera ne bakuteekako ekisangu naye nga tonnakikola nze kyenva ŋŋamba bwe nti abangoberera mu ngoberere abatangoberera mulekeyo nze bwe baŋŋamba nti wali mu Lubigi awo nga ndi Mmengo ne baŋŋamba mu Lubigi ndabyawo akasasamalo kaaki ndabyeko sibitegedde bulungi naye poliisi nnyingi awo ng'anoonya mangu wawe wootemera oyita oleme bigwamu sigezesa nze n'abaana bange nabagamba mwewale nnyo awali obuvuyo sigezesa mbu nja kuyitawo mwewale nnyo obuvuyo kati nalabye kyabaddewa ewa mama Nabbanja balabye kampeyini ya Nuupu mbu yagambye abantu mbu temuva mu mayumba mbu temugendayo oyo propaganda gwoyinza omukkiriza Nabbanja yafulumiriza kuki yakutte bizindaalo mukalakaasa yaradde ku bintu byayo byonna n'abagamba bane temugenda waliyo rediyo eyayo separate nimwe yayisiza ebirango oba yatambudde ennyumba ku nnyumba mulimu omuntu ate nze mulabi wa Tonazi Media mu nsi muno Mukama buli omu alina omugabo gwe yamuwa we gulina okukoma kati ofubanga nnyo n'omanya wa w'okwata ne w'olina okukoma kiba kibi nnyo okuddira okutandika okulinnyirira amannya g'abantu omuntu akoze erinnya lye kibi nnyo gwe okulowooza nti ogenda kusutumukira mu mannya g'abalala nga gw'olinnyirira dene erinnya terikoleka kandi sattirire so n'okugwa terirwawo sigaanyi mama Nabbanja alina bulanda ze ng'omuki ng'omuntu yamanyi bw'azimanaginga naye gwe okulowooza nti nze nakirabako 2021 waliwo eyanoonya akalulu naye nga wonna waalaga akanoonyeza ku linnya Nalujja n'atambula ebyala 20 mu ebyo mu bisatu ng'akozesa erinnya Nalujja yabba ente yammwe ebyala 23 ente yali ya mukolo ebyala 23 bagintuma ne bagimpa gibatuuseeko n'enjibuzaawo ebyala 23 yabba ente yammwe Nalujja yabba ente yammwe yabba ente y'abakyala okiwulira nti munnabyabufuzi ye muntu atayagala munne kubaako kaafuna kampeyini zino ziraba batandise dde okwekuba ebikono naye lwaki onaalya n'olyalya yemmere ewooma byonna tojja bimalawo nze era mbagamba bannange basawo bannange ab'okubyalo ba VHTs nze ne bampa ekyalo nkikolemu nga bagenda kumpa omutwalo ogwo kinene nnyo kandeete munnange akwate oludda nange nkwate oludda tugabane 10 mmeka omulimu tugukole gukole ki gunyirire guggwe mangu ate guveeyo buki bulungi kubanga buyisi bw'omu nsega y'ebika lwolowooza nti okola omu tosobola
sobola malako tosobola kwemalirira ebintu bingi nnyo bye tosobola kukola wekka kitegeera olina okwasaganya tosobola olina okubanga mukolera wamu kati bw'obanga omuntu alina kyakusingako kkiriza tomulinyirira bw'oba tolinafuna ngeri gy'omutukako mu bulungi sirika bw'osirika tolina kyovaako okwera kumanya g'abantu n'obafuula ebisiimuula byewuwo my friend you are going to pay for it you will pay for it nze biseera byemmanyi nti revenge is so beautiful oyo yenze awo nkutyako awo bw'okyoge revenge is so beautiful awo ntyana ate kufa bamanyi ogizza mu maafiya we tubengayo ne tuseka wawandimbuuziza nti yakulopa mu kkooti ali luddawa kwatuka ekiseera najja newange ayagala muyingize mbwaviyo ekiti mbadde ninda wano kaggweyo nkubuuze nti owaayi mukyala Narujja ye yakutwala mu kkooti be bano abali mu palamenti bakitte yagwera akalulu omusalo gumusinga yakomyewo wano juzi mu Nuupu kwe kuwangulako nga ambulera awo ambulera kyamuyamba n'alya ku bukulembeze Regina bakitte omwami yaliwo nga omujulizi nti namusongamu emmundu ne bw'omuteeka ku kkuba ensega tezimulya ne bw'omuteekamu ennyaanya n'obutungulu ne kale pawuda kale leero sijja kuseka tomukoza wallahi ne bamusiika sijja kuseka oba toseka lekayo naye wamma omulabi wa Tronas eyannumiza mbu namusongamu emmundu ne nnondesa mu linnya lye ne bamukusiikira ng'enjala ekuluma tosobola mukoza n'omulya okuleka nze omanyi amaluma tegandiisa mpa abaana ffe tulinze bagamba nga 15 Januari si esaawa eyo naye esaawa eyo abannabyabufuzi munoonye ground temunoonya sympathy bebaga bambi kati baba mwagaza ki kubeera bebakola ate security ebadde ebigwamu nnyo naye sanga ekoze zibulanda zatasaa kudda emabega kwewozaako mwannyinaze ye Jeno Muhoozi Kaine Rugaba oli mwannyinaze Taata Museveni mwannyinaze amagye gatuuze nkisaagala nnyo gakuve mu ngalo ogawa amateeka n'ebiragiro yenna anaalabikira mu kamera ng'akoze ekitaamulagiddwa avunaanwe kuba mu buntu abasinze okwonna akalulu kano nga ka NRM security nze ndi munoonyi waako njogera maziba ku Tronas Media oba mumutaaginga Muhoozi mumutaaginge obuzibu bwonna bwe tusanze mu community nga tusaba akalulu taata mutumwannyinaze security kwe kwemulugunya kwe balina security byekola mu kamera ng'ekuba abantu we batulugunya alutwe ne bagambe tewali kiboko wadde omupoliisi noba omusonga mu bwoti yekyayisiza abantu omupoliisi leero nobona omusonga mu bwoti nobuga gwe ajja kugamba thank you sir ayiza n'okuwa salute byekyayisiza abantu okitegeera kati bwe tuddayo ku byabakama gye nabadde ndi ne Nandagamu Electoral Commission eyonooneka ddi mukulu byabakama mu kisanja kyo mwendabidde ba comedian Katumba oye bw'ate empapula nzirese bw'ate kondi dduka bw'ate namani oyo abeere disqualified amangu ago yes obuvunaanyizibwa bw'omuntu abo batandikira obukola ki obulaba not comedians siganyi naffe tuba ati ba comedian baba ati tusobola okubaako ebintu eby'ensonga naye we brandinze otya
olw'olumu beera nti kati nzanya olw'olumu obeera omuntu obuvunanyizibwa bwondaba mu kamera bwembeere bweru eyo tondaba ngali mu kamera eri abaami abamu nga wako omukazi amulinnya nako naye mukuba omusanga n'omuwa ekiki kyuka laga obusobozi bwo oyo mu disqualifying aliro taliyo mu disqualifying wadde kyanyigamukko taliyo Katumba oyo era abalambe wange bamusalira gwe balonda luli era bagambe tebali bokka ndi nabo balonda Katumba oyo bagambye yi candidate waffe era nembatunulira era bagambe saga nti omugalanda wa Nuupu tebali bokka omugalanda wa Nuupu Narupu wa Narupu kwa kati naye atazza okulistingira mu pate ye yennyini agamba naye bye bakolanga sibitege yatandika naye yennyini obbakubamu agamba mama bano balimba konzo balabi kati jokosa jo yanganaga naye mama tufule tulina opposition yetegerekeka mu Uganda konzo ogirabye kati bwataka okuwa analysis mu pate ye omulabanga wa Narupu sakyali wa Nuupu yagambye agenda kuwa Salayizi Toolo naye katwala omukisa guno okutumira mukuru Honorable Ibrahim Luzi Ibrahim Honorable ab'emityana wabakoowa wabakyawa bakukola bubi twakitegedde noonya akalulu yagambye talina pate baami maama tsebo taata tukimanyi Salayizi Toolo era tukimanyi akwagala nnyo wagambye abantu bonna bafune omukyala nga Salayizi Toolo omwana muleza anoonya akalulu n'akanoonyeza kifuba era ali mabega w'abasomesa ab'ebibiina ebya waggulu ali mu kubateekateekera emisaala gye banaafuna mbwa bintu byonna agenda bisambaga nedda si kubisambajja kukyusaamu mbwagenda kubikyusaamu tagenda kukkiriza asoma nno kuba muwala wange ali ku Victoria University kati bamuwa bu notification asinoyo Luzi ali ku Victoria University kaga ono no tusoma naye ate nduza bali mugundi yemu yagambye tagenda kukkiriza MP kusigala nga afune obutitimbe bw'ensimbi obwo bwonna ayagala bafune milioni 2 naye mukuru nedda bayilawe muyizo mulabanga comedian naye ekyo kikyandibadde ekituufu era ab'Ekampala omubaka wa parliament z'okujja wano n'oŋŋamba mbwe enguudo mbi amalwaliro temuli mu ddagala simanyi amasomero mabi nga bakuwa milioni 2 oyagala zitaabu oyagala entambula oyagala allowances sigwo osinga okuba corrupt yagambye omubaka parliament si yasinga okuba corrupt yagambye kubanga singa baatuula mu parliament bo nga bo ne bagamba sente ze batuwa nki nyingi omusomesa afuna omusaala muki mutono omusaala gwaffe basooke bagutemeko bongera abasomesa n'abasawo okitegeera nga parliament esente ezaabwe zenyiza nsoose okutemwako kyalawo ensi waffe ono tumusaleko bwe tumusalako twongere amadagala mu malwaliro tulongoose amasomero okitegeera kuba mubaka wa parliament baba yali akyali mu parliament yagambanga baba sente ze bawa owedde ogombola ebbiri nga ye district ze bawanze ow'egombola 27 district milioni 2 agaddayo mu constituency zaabwe bonna owa constituency nga Nansana municipality n'owa Yumbe n'owa district babawa sente ze zimwe ziddayo mu byalo byabwe okukola milioni ameka singa omubaka wa parliament yaddira ezo sente n'ayita ab'ekitundu ekyo bamulonda naga milioni zo ze bampadde okudda okubalaba zitadde ku kino tutereeze eddwaliro tuligazie buli omu agenda kifunamu n'oluddako 2 emyaka 5 n'agenda ku ssomero bannange leero mbayisa ate kuki ku ssomero luli nateeka ku ddwaliro kubanga tetuli ku musaala gwe
tutunulidde gana abiri ge babawo okuddawa okudda mu constituency. Omubaka wa parliament mufuna ssente nnyingi naye n'oluguudo olukyama ewwo ne lukulema ng'olina obusobozi obuyimya noga abannange nedda yagambye mbu honorable ogenda kuneekutulira ajja kukutula kubanga yagambye baba emityana bamukola bubi naye mwenna be baawa bemwakki mbu yanyeenya mu kisero gye yalondera yatambula n'abantu 10 mu mmotoka ye ogenda okulonda ku kamyufu naye bwe yatuukayo kulonda akalulu nga bagenda kabala yanyeenya mu kisero bwe muti n'agamba abantu nga bazibu. Omugenzi kati Sebaana Kizito bwe yeesimbawo kuba pulezidenti ne bamukyaza ku TVM gye neerabidde ne bamugamba akalulu kabbibwa obula obubbibwa buno munaakola mukya gwe togenda kuwaaba n'agamba sigenda kuwaaba naga tebaakubbe n'agamba nze sikakasa nti banzibye kalulu kakomyawo bampangudde n'abaga tebaga nti walidde n'agaba bagamba bandidde oba nalidde naye sirumiza nti bankoze eki kuba sirina bujulizi era naye bwe yayogera ne bamugamba lwaki n'agamba navudde wange twavuddeyo abantu bameka 5 mu mmotoka yange n'ensimba layini ab'enju yange ne banvaako emabega we nalondedde we bakoze eki balondedde ne tulonda naye bagenze okwanga we nalondedde mu box nfunyemu akalulu akakitegeeza nze neekoze eki be naleese mu mmotoka yange ebyobufuzi naye abannakampala mufunye omukisa mufunye Luzi Ibrahim honorable naye katubalabe bannange abantu Luzi omuntu ajja n'ebirowoozo kati omugenzi Seggirinya yayogeranga ebintu bamuyita comedy naye yali yakalondebwa yakolako yabalaga era senga yaweebwa omukisa n'atatuusibwako ku kyamutuusa kumujja mu bulamu bwansi eno yali agenda kukola naye Luzi naye atuleke bamugambye waaye kati ab'e Kampala bakusuubiremu muki nga bamaze okulonda ab'e Kampala temulina kye munsuubiramu munveeko temunsuubira mu myala gyammwe eyo ng'amaze okuyingira palamenti bwe mumala okunonda mbeera palamenti w'eggwanga lyonna abantu banoonya akalulu buli omu alina sitayiro ye yakanoonya anti tata yajja n'ekintu siyaasa abantu abamu tebaakitegeera mu Luswayiri bw'okikyusa mbukuba kulimbalimba abalala ne bakitegeera siyaasa kumatiza omuntu n'omunyonyola n'akola ki nanyonyoka nakkiriza n'omumatiza kati siyaasa ni njema buli omu alina engeri gy'anoonya siyaasa we bw'agenda omukubamu abaki nokimanyi busobola okukya ku makya nga Luzi Kampala MP ate alina buzibu ki ekisooka muyivu ku biboozi byebyo byonna ekisooka muyivu gundi ono gwe bamakadi Namulindo yamubuuzizza ono Luzi Namulindo akigwe bamakadi olabi bamumakadi ku lisiti taliiko weereke lisiti okufuluma nga yaliko maama nze yamubuuzizza atya onabuuzi bote bwogenda kukolera bannakampala bote bwogenda kunoonya akalulu mu Kampala nga oba oliawo n'eri kikyaleeta obuzibu ndi mu kukanoonya era essaawa zino noonya akalulu mumpe akalulu nze MP w'e Kampala addako kaakati nze kyemmanyi ffenna tuli wano naye ffenna twakulira mu bifo ebyaki ebyenjawulo nze kati bw'otuuka ewa ssenga wange we nakulira kuba nakula n'abaana be abaana bange twawukana
era abaana basenga wange tobasuubira kukola byenkola ki byokola ne byendimu tebabimanyi tebabisobola ate nga kitaabwe gwe nayigirako basenga nga yali musajja munnabyabufuzi ate eri antama Hajji Abdul Nur Kayiga yali musajja munnabyabufuzi ate eri ki ntama naye nga naye ate mu famire yaabwe era naye yalimuyo nga yoyo gwayambadde famire nga naye byakola bibye nga ki nga ye muntu kati bodde waffe wa tata wange Elias Kalyesuula Sempala Saalongo ekiwangula Bugerere nange nze ndi byange naye enjawulo eriyo ewaffe ewa tata wange abaana abawala ffe tulimu ebyobufuzi abalenzi bali ffe twogera bali mu birala twogera era mukulu wange yafa yali yeesimbyewo keeyo nina baba wange Nabbosa Madina Nabbosa yaliko ne mungule navuganya paka ku lasti Madina Nabbosa kungule ffe abawala tuli boogezi tuli kati Flavia Namulindwa tasuubira luzzi kunoonya kalunga ye bw'alowooza ye nga bw'agenda kanoonyamu kitegeera buli muntu alina nekyaye enkola ye ey'ebiki ey'ebintu nga ye bw'abiraba kati buli muntu aba n'ekintu kye yagambye mbu abantu oluseke balukakkanye bajja ddukakkanya bannabyabufuzi naye nga ku kyo ku bannabyabufuzi olwo kwe tutambulidde empisa arrogance gye mukozesa mu kusaba akalulu n'okwogera eri abalonzi bammwe abamu ebakosa bagiga ebakosa nenga tebakoze eki it concern ebakosa mu kyama aba affectinga mu kyama nga tebategedde ate ne affectinga nnyo abalonzi abanoonyi b'obululu kagamba ebakosa mu butamanya kati omunoonyi wo ow'akalulu aye nemukosa nnyo kuba ye ebigambo ebingi gwe babikola ki anti alina okutereeza bino Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokuda mucho bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaga babikuba n'okubisaabulula gwe babikuba Wero mbadde nja kwebuuza Mama Anita Among yayisewo an opposite abaali bakuteeyo nanga bagenda kwesimbawo baali luddawo batya empapula obuziba teziriyo ani akusesa batugamba mbu olwamala omuwanisa mbu kamera bagamba zefudde ate kati gwali ne bamulangirira n'opposite gwazikanika gwogambye nti basobola okuteekako ebitaabaddewo ne babikola byonna ne babyogera ne biggwa mwabiri eno ne mukkiriza nti bituufu naye nga si bituufu so akalulu kakozesebwa byonna bye bakola ki omuwala yavuddeyo n'agamba nti bannange nze siwambibwangako sikolanga ki siwambibwangako kyekyabaawo yafuna obuzibu mu famire ng'alina okubumaliriza ate nga lunaku lwennyini lwakukola ki nzenna mukama wange
yali agenda ng'alina a promotion gy'ayagala nga enkeera nga interview nga tumanyi mu buli ngeri yenna ate kukola ki okugiyita qualities zonna ng'azirina saawa 2 ne babikka nnyina fena twazirika ne tukaaba omanyi okukaaba naye nga muntu ayinza okulowooza nti gwofiiriddwa nnyoko kubanga twali tumanyi nti mu buli ngeri yonna tebalina basobola kugamba mbu si yeye nga buli kimu akirina bw'ojja wano mu kubuuza nti bannange omuntu ono ali atya ngo olaba buli kimu kyonna akiyiseeko nanyagamba taata tuyambe buyambe omutuweere saawa 2 z'ekiro ne babika nnyina interviews tesobola ku holdinga era teyazikola yaweereza message n'agamba mukama bw'ati bw'ayagadde nina okuziika mange interviews zigende mu maaso kyekyaddako ne bazikola ye teyakola naye ekifo tebaayita muntu tewali yayitawo era tebagamba nti yakigulirira era teyakifuna kubanga teyakola interview ne bali tebaayitawo naye tebaayita oluvannyuma ennyo ne baddamu ne bakola gundi n'agamba mukama alabika ekifo ekyo teyakinjagaliza lwaki maama wange yafa ng'enkeera nti ki ate nga maama yali si mulwadde era teyateekamu kusaba kwe so ebintu bibaawo ninze lwakuba kyendabye nti mu byobufuzi ensonga yonna ebaawo efuuka kirala nkugambye bakuzannya ne bakuzannya nze nalabye abana byabufuzi nga bo bagobye ebyabo nobo bofiiriddwa omwana anatayebwa naye teyabadde besimbawo bakafuna abayise wano opposite bawera karuke no kabyamagero abakaita wano opposite bawera naye nga tewali walazeeyo abalaga 8 balazeewo abaali bakutte eri ebintu ebyo nga nabo balaga interest mu ekyo twalaba olw'emiyaga ayakyuka nga olunaku lutuuse lwa mwami wange Theodore mwami wange Theodore Sekikufu lwansande yasomye yagenze ku university bamutikidde naye General Rasande bamutikidde naye kwolwo twalaba omuntu akyuka ayali nga alina okugenda ku nomination nga akyuse nga ayambadde ne kala ng'engoye zikyuse naye tujja gamba nti bamukutte nga kamera weeri ebimu byogerebwa nga kamera teziriwo ni kamera twagiraba kakati kiri bwe kiti munansana muno nina mutabani wange Sam Mugabi mu Kenya era akalulu ka 221 entalo zonna ze nafuna zaali za Sam Mugabi mu Kenya kuba nayimirira ku mwana oyo nenywera nno era mwali mu kalulu nanywera 221 opponent we n'atambula ebyalo byonna nabbe ente yammwe nabbe ente nenywera Saamu n'akwata ekyokubiri naye era nga neyamuwangula akkiriza dyarafu omu baasikawo nti eya Saamu ne bagisuula ki oyo naye Katemba mwali wali ku Tale Center nga babagatta obululu oli ajja mu bujja lupapula lumu lweppa bagenda okugatta buno nga tebiwera n'omuzannya n'akalulu omulabi wa Tonazimit yagamba tebabba kalulu wali mu box nti bayuza 8 akalulu bakabbira ku Tale Center ku DR4 nebula agenti wo ne bamuteega akalulu aka 221 bateega omwana ne DR4 ne bamubba zonna ne bazimujjako ne baziyuza
opponent n'amanya nti oli wanansinze byalafu mbazitwala ne bategeeje ne bamukuba ne baziyuza waliwo abadde yankubidde mukuumira akalulu sebo taata totawaana siriiwo era noonya mulala nze lwaki nava mu ebyo nti luli nali nkuba tteke nga n'ekikonde ekiwa taikondo nze nga nkuba fly kick waki maama kuba nali mutono nga neesobola nga n'ekikonde nkiwa gwe jjajja era oyo omwana eyava ejjinja bayantunulako n'agamba gwe jjajja mafiya tokwatibwako nga nze nsobola okuwa fly kick gwe n'ekikonde ate nga nkuwa ekikonde n'etteke watteke n'ekikonde kati nga nze mbeera ku box ng'era bammanyi era nga bajja hanabijja yatuddewo yayuza akapapula olwo nga babadde baleese ab'okuyisawo tebayita kuba basonseka abantu abateteri babitundu ebyo ne babayiwa kati nga ze box eyange tebakolerawo nonsense kuba abatuuze bange bonna bamuganzirwazza nga mbamanyi n'abaana baamu nga mbamanyi kati nga gwetena bwojja kuŋŋamba nti nze yenze ate nga n'abafumba manyi nga n'abafumba nze nkukakasizza nyongedde okukakasa okitegeera kati nze kyangoba mu ebyo nga nkuze gamba naye nze nga tonkwatako nga tonkwatako nyongedde okutongoza era nga ntambula nedyaononkwata oti gwe jjajja mafiya ngikwala bwe nenkwala nenkunyweza lwaki sikuba omutwe nenkutiriisa omusaayi ennyindo bwe nkwala bwe ne weenyoola nkusika nenkuba omutwe n'otalantuka ebintu ebimu mutulabula bitukuze mutweke tukule ono yabadde abba erinnya lyammwe lwaki temumunoonyako ajja tufu anaakumba tazina ate anaazina takumba anaakola ekintu tayogera anaakola ekintu takola kitayogera okwogera ennyo si kwe kukola byonna ayo yabbi erinnya eyo eringa kati final touch y'okwagala okuseesera ali emisikini bino byonna baze babikola fe abalaba nga tubiraba tibalina ekigendererwa kyekimu kuba byonna babadde babizannya omwana ono yagaana okuba tekeni okuba akamuwoninga nze ono wange nze namuleeta kyeyagaana kabino byonna badde babizannya kutuuka kumutuusa ku kiri okitegeera n'okupanga bino yassa omuntu yassa biki era kibamukwata ne kimulya bali bagenda mutwala mu kkomera ng'okuvaayo alina okuvaayo nga kakkanyiziddwa katulaba betukukize olina okuba ng'okola betukola ki ate missoni yali yakuvaayo ng'ono amaze okuligestalinga ekintu kino kyeyaleese okigaana yali mission alengera alaba wala nti bwe bamala omujjawo nga ndigestalinga agenda okudda nga ne waalaga takola ki nye terikyaliwo ani olwo nekibaba bakimugoba mu fango ne forest ono yawandiisaawo n'amakandoza yali agawandiisirizaamu ate oba yabadde atwala eriina alyensike omwami wange Israeli Kibirige Ssebunya yakolanga bwati bwongo tameere mirundi n'abagamba engalabi pasita wange wano mu Nansa n'abagamba lengera empuuta lengera embaata kasani tuli mu kulaba mpuuta embaata zonna zivuddeyo ku meza netuzikola ki netuziraba kikyekyo kyonna ekikwogeza ebyo byonna kuwandiisa linnya kwange oli forest entertainment ogenda omulanga musajja mukulu oyo mpuuta ate era mbaata yagambe bamumuleetera amulaba naye lwaki tavaayo bambirabikako mu kamera naye ekisinga basilent majority gyetuli eno ekisinga okunzesa omusajja bamubuuza bamundeetere mulabeko
kubanga yaleta court order tibakowabidde mu kooti ate mu kooti bagendayo nannyini kintu kiri talabikako. Lwaki weekweka? Lwaki weekweka? Abaana bafangona. By the way, gavumenti ebintu ebimu muleke bikozesa okweyonoona. Nze ngamba abaligistari abawandiisa ebintu ebyo muba mumanyi ekintu nga mukiwulira gye kiri. Kale byonna birina biteekamu ssente, birinako fanda afandinga ekyo ekintu okuba nga basuulamu oli anti si we baamuleeta. Nze kiringa bemaga nti Pulezidenti Museveni mwagala agende, si mmwe mwamuleeta. Mbu yabadde yeegundi eyo Honorable Minister Kasolo avaawa Kyotera wa eyo saizi Masaka Kyotera eyo ng'amaze okuyimba ng'abantu babanja Honorable Minister bamugamba atuddiremu. Nagamba naye omusajja nga alina ekibbuli oyo bwana nga tadda ku stage mugamba ddemu. Kumbe naye abadde akola ki? Abiwulira. Mbu lwamulabye yalinye bulinyi stage. Waayo ekibbuli oba kyamugwa tekyamugwamu. Abantu mututegeere, nze Nalujja ndi mukambwe naturally era bonna engerera oli bangi bantya okunsemberera, naye ate abalwadde ku ddwaliro bwe mba siriwo tebalimu. balaba nga bampuliriramu emirembe. bakoze loosi. Abalwadde bampuliriramu emirembe. Ajja n'atuula nange n'ayogera ne yeeyabya. Mbawo obudde. Mbawo obudde mu bukambwe bwange. Kati oyinza okuba ndi mukabe naye nina ekisa mu nze. Ate mpuliriza ntegeera. Kati ali yenni ategeera. Mwe kye mulowooza si kyali. Ate nze nakugamba wano lwakuba bampadde erya Jjajja Fango naye nze bassebo ne bannyaba ba Tronas Media kalulu ka 2016 banyima akalulu mbu saasoma. Era ne neetuuma ataasoma. Kansala yagwe yakola nga saakola ki? Saasoma. N'enkinyumirwa. Ate abanwana ne kibaluma. Netwera mu bantu abangi wano nanga wajjudde nga bagamba yenze Nalujja nifa kansala yagwe ataasoma ate nze nkola. Neetuuma ekyo. Olw'okuba baali baasiga nti saasoma kitambuliddemu ebbanga. Mbalage kye baagala okulaba mu nze nti sitegeera saasoma. Naye byenkola bye bigenze bajjayo. Kati kwolwo mu kwesimba banoonyeza nnyo empapula zaabwe bagenda okuba nga ntaddeko ebintu byange eby'omukazi yasoma. Kuba ekyokubba ente eryowalirekayo. Ndi mubbi. Ndi mubbi. Abaanyi bonyumira. Bassebo ne bannyaba bale Tronas Media. Nabba ente. Nze ndi mubbi. Ndi muyaayi. Nfuuwa shisha, nywa enjaga, nywa sigala, nywa walagi. Buli kibi ky'omanyi nkikola. Noba oyagala okuŋŋa nti ndi malaaya ye. Buli kibi ky'omanyi nkikola. Afaati n'ensi. Kati kwesembera okimanyi. Ontegeere. Bw'ojjira mu ange eyo eyasigala shisha njaga biki ojja kunfuna bw'otyo. Ojjira mu bamafiya. Bw'ojjira mu bamafiya era ojja kunfuna bw'otyo. Otegeemu y'ekimafiya egimanyi eba yankwekulakuke. Bw'ojjira mu ange eyabategeera nti njaga musawo. Ofunye omuntu omutuufu.
bw'ogiramu ango njaga mukulembeze w'abakyala n'ensonga nja kwogerako n'omukyala ogira mu mbeera ya kibuli ndi wa kibuli era nyingidde meeting wali ku ddwaliro babadde bayogedde dda maze okwogera ebyangamba kyakalayiza olukiiko nduzizayo gye batandikidde nenkwata ensawo yange n'entambula naye aliyeni ategeera twala omukisa guno okwebaza jjajja His Excellency the President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni Timuhaburwa Ssemalungu tiwebale kufuga Uganda bannange omuntu tafugika omwana yagamba olina abaana babiri n'omukyalo omu bakulemye nodda mu kutuwooganya antera bakugamba temufugika bantu mmwe bw'oba onoofuga eggwanga olina okuba n'omutwe nga munene gwe n'ovaayo noweerangira ndi mubbi ente yabe ndi wajja wamma ndi mubbi ekyo si kiddamu obululu wali bukonge ogaba bubiri busatu butaano era gwe basindika okunkwatako yalema okunkwatako ekutwala mu kkooti n'amala ono yasooka no nga tuyuza saagenda okwera omusanvu ng'avudde waali eri ali ku ssimu nti ekugambye dda noonya na lujja ani namala nantegeera n'amala nanvaako nadda eri sebo abadde annonze nkubeererewo mu kalulu sijja kukola beera na sente zo funa gwoziwa genda oziri bajja kutimpula nze sirina taikondo nze sirina kataikondo wadde katono mu byobufuzi olina okuba n'ebintu ebyo bisatu bina olina okuba n'obwongo nina obwongo olina toyinza okuzanya omuntu tekinikale ate n'omuwangula awo nina olina okuba nga wakolamu awo siriiwo awo siriiwo abo bagenda kunzitira self defense ogikola ki abo bagenda okunzitira olina okuba nga olina eddoboozi nga bw'oyimirira owa ekigambo kyo okitegeera ate nga weetegeera waliwo okka we wantiisa bajja kukukyanga abo obalaba bakukyanga ne bakuwa DR form kumba oli opponent wa muno agenti bamuwadde ebbiri gw'olina ki ne batakako n'amanya ga candidate wo gw'ogenda okugenda n'ebyo ebituufu ng'oli owo oli yasubmitinze ebyandibadde ebibyo eri kati gwe ne gw'okumbidde akukyawe ndi gwe wamulyamu oluki binawulidde ono wa neerabiddeyo bajja kutegeerayo eyagenze oku nomination anti kaadi baagimuwa ne bamala ne bagimuggyako ne bagiwa omulala ontegeera yakedde mbwa nawa ne wakisoba abikola n'ayingirawo ku desiki nti gwani nti gundi nti bamuwandika ne bamunominatinga nadde ewaka nayebaka neno babikoze kati oli olw'okuba amanya alina kaadi ye bulungi ajja atuuka wali gwe gundi ekifo nga bakiwamaze dde okuwandiisa ati nga kifo bakimaze dde ani gundi yagizere anuupu kati abantu nedda ezo zonna weakness za parties party zonna eziri mu Uganda muno kati ennyumba ebagatta oba etya electoral commission buzibu ki obusharinga information nuupu okisanga mu buzito ki okuddira listi yabo boyagala bawe eri okubanga banominatingwa listi yabwe entuufu nebanga party official list isi yagigabanyeeko onagenda ogenda nze nalujani fujiragati NRM listi NRM gye batwadde eri official eriwa nyabo nga toliiko ate oli obirinda kasita basaba listi anti senga bwe bakola kasita basaba listi tobibeeramu toza na kubeerawo kati olaba mu NRM tebiriiyo ebyo
ebyokubba ebifo by'abannaabwe kubanga list ebaweeri tebiriiyo na wano babikoze mu Nansana be basooka ne batimba ne bajjako be basookayo wakisooka ewandiisa ku bwa kansala electoral commission beyingiza erinnya kiba kiwedde abagenda be bawakadi bagenda okutuuka nga bali babawandiisizza dda kaakati ku esi tebakuwandiika nga tolina stampu ya pati oba ogirina kati bano baba bagijjeewa anti wasooka n'obawa kadi n'ogibajjako naye ogibajjako mu bugambo kankunyonyola wuliriza okulonda bwe kuli omulabi wa Tronas Media epata yonna bw'emala okukkiza nti gwe candidate wayo akutte flag empapula ezigenda mu electoral commission ziba zikoonako stamp to verify bakoonako ki stamp balina guli gye bakuba ng'eriko stamp enneewo gy'atachinga ku mpapula zo stamp eyo yavaawa ono gye yagenze nayo mu electoral commission waliwo akukusa stamp Tronas Media tuli ffenna mu ekyo si isi ono okubba kifo kubanga isi gwe yawadde yatunulidde byonna ebya pati byerina okuwa omuntu waayo ng'omuntu abikola ki abirina sitampu ya pati eyo ani agibba agikoonerako abatali bo tubadde ne Jjajja Fangoni Nalujja Hanifa naye mbagamba mwenna abategeka alien skini okuva n'olwaleero bw'oba omutegese musembyeyo mmwe abawagizi abategeka alien skini temubabazeemu magezi babeera bakyayagala kulaba n'abayimbi abalala gwe n'omusoosaawo oluva ku stage bw'ati ne bamugoberera ate abagenze nababe ne babeera ng'ente zenne Kasongola olabeka ente zenne Kasongola nga zisala nze ndiweeyo tezitunula mabega nze ndi Munnayuganda ndiweeyo kiri bwe kiti buli gwe bategese wali okuyimba abamwagala baba bakoze eki bazze si bwe kiri kati ono amaze okuyimba baba bamwagala bakola ki abaagala abalala ne basigala lwaki aga okuyimbira abatakwagala mulindeko asembeyo abantu bonna basigale nga batudde entende nga tewali eyenyeenya amale okuyimba ekivulu kiggalewo anti ye yewala mivuyo bamanyi omusosonkereza bamuteegala bamukolako bugundi busitanti bwabwe banaye tewali abanja munne wano tuluddewo nnyo tubeeyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala naye tubagamba ekintu kimu temwerabira ku sharinga koona mukade ofune buli kitukuteekerayo commentinga mwebale okutulaba mbeere bulungi mweraba